mutaka alina ssente ze bayita empya n'enkadde ye wali gofaadi kicenerabide omanyi omuntu okubanga alina ssente era ng'atoola ku kisawo neerabidde kiŋŋendemu n'obwetaano naye buno bijja kukola obwetaano bijja kukola kansooka endabe kicenerabide ekyali ntandikwa firimu bagiyita Ghost House. Agenda okwetegereza abadde akyetegereza ogenda okwetegereza abadde alina kyanoonya ndabye bubi dirisa liba nakisiikiriza oba mbadde mbikudde suuka naye kiki kino sokolindeko kino tekibadde kyekangwa omukyala waaviirayo jukira tulengedde omukyala waabadde atudde agenda maaso n'okusaba Katonda ayambe omwami embeera gy'alimu. Omwami ali mu mbeera ey'okutigoma naye nga n'ekimutigomya buli wekimutigomya lubuto lwe lwesala njagala manju njagala kutoolako. Omwami ekimukanganga livansi n'ezitowa kiki ekyali ntandikwa. Omukyala byonna abyebuuza n'emmanju bwagenda ogenda okwetegereza abadde azze kutoolako kumbe kiri kyalaba waliyo omugugumbo gwe gumukanga enjoka ne zimusalirira livansi n'ezitowa kati atyayo emmanju kyendabye gyagala okgenda naye atyayo muvi watch this kuogwa mu kimuno omugugumbo gwavaawa ekyali ntandikwa entandikwa firimu egenda maaso so munango oluvannyuma ennyo tulengera emmoroka enejja naye nga gye tutegedde omwami oli takyayinako buweerero buli kaseera embeera ebeera emutabukira ekyatandika butandisi era tugenda maaso. Omukyala waliwo amaka g'ogwamu nga ga bizibu nnyo. Omukyala baamusibako bagamba mbu yatta muganda we n'ateebwa omusajja gwe yafuna agugumbuka. Omusajja alaba omugugumbo kakati agenda maaso n'okuleka ndi ayogerako n'omwami ono nti aweebale kuleka ntukolagana ffenna. Omwami ono yamuguza enju mwe yawasiza omukyala gw'alina kale no bajja boogera era ennyumba ayitanakuleka nalina obuziwafunyemu wabula lwakuba alina ebimutawaanya kyava akwata mutta emabega.